Yeah, of course. Kwazawi kwani. Kenzo kwazawi. First of all, abadde taliwo. Abadde ku mirimu ejeggwange mitongole ekikiikirira endongo. Wow. Namulabako mu Afrima? Yes, Afrima Awards DJ ali eyo. Ayogedde oluzungu? Yeah. Omanyi omu ku basooka okuziwangula wano. Afrima zirina offices ku kitebe ekya Uganda African Union. Era balina office awo kubanga nkulu nnyo mu Africa. So Kenzo being the president of UMA ate omu ku baba baziwangulako jjuka zibadde zasirikamuko for some reason, so they are resuming nga stakeholder w'amaanyi in Africa and globally. Yabadde alina otukiikirira ayongera otunnyonnyola enteekateeka bwe zigenda okubeera. So bannayuganda baagala okubanga beetaba ku Afrima ndowooza Enzo agenda kitunnyonnyolako what is there to do to represent. Then of course tukomewo n'ebyazawi. Netsoke tuogere ku nsonga enkulu ez'eggwanga then tukomewo. Okay, katulabe Edilisa Musuza. Ensonga ki entuufu eyali ekututera? Ensonga yali etutandise Afrima bankontaktinga nga baagala mbeerewo conference. Twali tulina conference to talk about music business, music development, in terms of policy, empowerment, and all that. Then at the African Union building in Addis headquarters. Yes, in support of African Union and other stakeholders. Then no launching a date again to Afrimas in Lagos. No launching a city Lagos. Yes, because that is our Mulamuga example. They were affected by COVID and some other issues. I got already back on you and yes, she took a category because it is all Africa. Kati as Afrimas working away to Zafis Africa. It's our pride. Until no mulala, I about African music and African whatever. You can always attend such events and get to know. Ezimu ku statements z'ereza ngobazi wayogera ng'ogamba nti naffe mu Uganda twetaaga streaming platforms ezaffe. Si mu Uganda mukama Africa kubanga tutwali awo ng'olaba abantu boogera tukoze tutya okwongera okunyweza international kati music of Africa yaliko tukoze tutya akati nabanenga tetunaba kulwana kulaba nti tutunuulira eri. Lwaki buli kaseera ffe tulabanga ebyawantu tebirina makulu. Already tuliko okubana twogera eri naye ate wano tebanaba kutereera. Ffe wano twayonooneka mu Africa nti abantu okumuwaana mbu wakabi alina sooka kwogera luzungu nnyo naga kati oyo wakabi. Gwe bw'okwata Oluganda n'olwogera bulungi oba olulimi lulwonna oba fala. Kati mugamba if you cannot recognize who you are, gwe oba tosobola kuzimba kikyo kitunda ensi yonna. Gwe mutandika okulaba bali abazimba ekyabo nga kugamba buwaabwena osegere bw'oba tomaze kugenda kuyimbako mu nsi za Bulaya eyo then abantu tebakubalanga wakabi. Nina kusooka kumala kusanyusa abakyayina olwokotegere nti ndi wakabi. So nze ebintu byesaagala saagala nnyo naye kyova nakomawo even after being nti erinnya naye akatale kanene naye nakomawo nti erize kano kanyirire bulungi so that I will be remembered for that. Kale, that is Eddie Kenzo for you, Afrima Awards winner, president wa Uganda Musician Federation. Kakati yadde ebyo byonna Kenzo abikola azawi. Remember yavaako emabega ne beeyuzaamu ebitogi. Azawi si mushemerevu. Si mushemerevu. Beeyuzaako ebitogi ne Kenzo. Sente z'omusolo, sente ezo zimuwegabanya zisobola okukola enguudo. Era while appearing on one entertainment show, ne balwanga, she categorically, emphatically, interestingly confirmed nti Kenzo, they have to change the way they are doing things. Sente zino okukola enguudo babeerawo balumirirwe tuwa izo sente muziwa abantu. Of course Kenzo tumwanuku